tufaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi nno bampita Ntambi Kimzo. Of course, Rich Boya Matsuli Jr. atukomyewo nno nate. Obadde okimanyi nti Shiba Kalungi ne Jeff Chiwa tebegobangako bali mu buzannyo bali mu creating attention kunyagirako bantu bamu nsimbi n'okuba nti mbasa oba bajja abayimbi abamu ku mulama n'okuba nti babajjayo mu mawulire. Bino nno byogenda okuwulira kati week ezibadde zisekawo waliwo amawulire agavudde ne gagamba nti mwana muwala gwe bayita Shiba Kalungi ne Jeff Chiwa tebakyakwatagana. Bantu bangi babukira eno story mu special lunaku lwali lwakusatu era abantu bangi babyogerako ebyenjawulo. Omuyimbi omu namuwulira ng'agamba yali Palaso ng'agamba nti Jeff babanga yokali ne Shiba kiba kibi nnyo era ye n'agamba n'ogamba nti Shiba yaligeze mu timu Good Music nebadda mukutokoza amatoke bulungi. So kati attention zaali awo, but why lwaki tugamba nti bano si bituufu. Jeff twamusanze recently ku studio emu ng'alina wa Shiba gwaza okumaliza n'okukima. Of course kino kiraga nti bali mu planninga kiki balina okukola, naye lwaki bano ababiri basalawo ne bafulumanya gano amawulire n'okukreating eyo start eriwo. Affena tukimanyi nti Shiba Kalungi abadde agudde era nga ssaawa zino buli omu mu nsi abadde atandise okuba nti amwerabira oluvannyuma lw'okuba nti Cindy bwe yakuba copycat rhythm neyewamba amawulire n'ekintu kya affectinga nnyo Shiba yaddamu Cindy awava olutalo ate n'atasobola kuba nti azannya amawulire mu butuufu bwako. Atulaba ebiseera ebisinga ennaku zino Shiba biseera ebisinga bimala nti alaga nnyumba n'ebisigaddewo whereby musically takyaliwo. So kati ate nga tulaba nti Spice Diana agenda ng'akutukira amawulire. So Jeff Chiwa ne Shiba tumanyi nti Jeff Chiwa amanyi okuzanya showbiz ne Shiba ate naye queen of showbiz kati ne beekwata ne bakola ka start with the purpose of okuba nti bajjawo kino ekya okusunsubya Spice Diana simanyi yakubye Freedom City Spice Diana ye number one we Uganda nebisigaddewo. Of course nga Jeff tasobola kuleka gwe owambe mawulire ate nga bizinesi emuli mukuzanyira. Tulaba Rema Amza okitegeera nti bawambe nnyo showbiz. So ate nga Shiba of course abatutakola bulungi. Kati Spice Diana bw'obeera mu mawulire gwalina amawulire gwalina concert gwalina ennyimba ennungi. Of course Shiba oba tosobola kumuleka kyekibu ate nga ne Jeff ne Shiba tebasobola kubaleka oba kukuleka kubatwalako business yaabwe. Is the reason as why bano ababiri bafumba ki story nti mbakyakalanye. Ano n'ensonga endala lwaki bano tugamba nti ki story kino kye baakola kyali kya bufere n'okwagala okuba nti bakifunako ensimbi. Kigambibwa okuba mbu nti oba obedde tekigambibwa na kugambibwa. Fera tukimanyi nti fufa president omukulu Engineer Moses Magogo ye boyfriend wa Shiba Kalungi ate nga omusajja ono alinamu ku musimbi oguwera ate nga bano abayaye ba Jeff ne Shiba tebalina akasente bulungi. So bano banonya way through of making some money from the guy. So ne basawo ne bajja n'ekiro ekibeera nti ekundi agenze. Of course Jeff bwagenda nga yabadde atandise okuteekamu ssente ate nga boss wali of course Engineer Moses Magogo yalina okuba nga ajja okuba nti atandika okuteeka mu Shiba ssente. What does that mean? Nti buli video Engineer Magogo yagenda okudisponsoringa audio Engineer Magogo, promotion Engineer Magogo, buli kimu media Engineer Magogo. So oluyimba
tufera tukimanyi nti kiri so difficult omuntu waba tamanyi industry eno promotion kyoyita music nti omuntu ajja kugamba nti nze nkwata video ya million 5 nenkola video na bino ayinza okuleetera budget nga ya million 2. So these guys amane makers fera tukimanyi nti alingini alinamu ate Jeff naye aliyabulamu ne Shiba kyayiyabulamu ennyumba gyayina temumala ne mama yeetaaga ebintu ebirala. So ne basalawo okuba nti bakola ebyo ebintu yezimu ku nsonga lwaki mwalaba kino kisitole naye nga Jeff and Shiba bakyali bonna beeyagala era bakyeyagala nnyo. Bino n'ebirala byebolinda ku butuku bwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga ayigana mu Kamoni. Sigadde entamu kizo tukolagane mu episode zaffe eziddako.